Ndi bulungi. Ogamba otya omukyalo omulungi anyirira. Lwaki weetuuma amannya? Nze ngamba yegwe mukyalo omulungi anyirira. Obadde ogamba ki? Experience ebadde eti akageri k'otugamba nti gwe mulundi gwo ogusoose ku stage ya Roast and Rhyme. Experience gwalina ogimbuulira kuba nze mbadde ennyimba seerabye. Naye okusinziira ku kye mbadde mpulira, abantu banyumiddwa nnyo. Era nze nkimanyi Roast and Rhyme muli egamba nkomawo ddi. Gw'ogamba ki? Tobaddewo. Gw'owulidde ki? Gw'owulidde ki? Fire. Thank you. Yeah. So it has been a very amazing experience. Nyumiddwa nnyo, nsanyuse nnyo. Songs Avenue ekola ebintu birungi. Sound obadde ogiwulira ng'eri ku top. Music yenna obadde omuwulira. Twakola practice amala. Nkugambye nze sheewedde sitegedde. Mbadde manyi twakatandika. Yeah. Mbadde ku stage ne weebaza abantu bangi nga muli n'omukyala Irene Namubiru. Yeah, Irene Namubiru yampa chance okukolako naye music. Okurecordingako naye so kyali kintu kirungi nnyo kyovulaba sobola kulekera kumwebaza kubanga munnange abantu abasinga emisubawe egisinga bwe gyaka tegyagala kuma mirala so abantu abo abampa omukisa okushiningirako ku energy yaabwe mbanyi no bebazaamu akensuso kubanga munnange ebanga sacrifice omuntu abeera akuzimbyeko ejjinja oba ettafaali ku career yo so sisobola kuleka kubebaza era ne wano njagala bebaza yeah sinzira ku stage ku bantu engeri gye bakuhypinzeemu awo tolabanga otuuso twayo ekivulu well nze ekivulu sikitwala nga kintu kya saaga ekivulu sikikola kubakolamu ssente kyokka naye ekivulu mbanjagala nkikole tufune experience fenna Samasoja gyavudde n'abantu be kwegamba njagala nkole show omuntu jananyumyako ebbanga lyonna ery'obulamu bwe saagala kukola show kirabike nga nze ateetegese ndowooza olaba ebintu time gye tutaddemu ebintu twakolera obudde butini nnyo ddala naye ebintu obiraba nga bitambudde bulungi so kitegeeza nti bwe nsalawo okwetegekera show ate kiba kirina okubeera time zi 1 million kyolabye yeah. Soja oli muyimbi ayimba obulungi kiki ekibulamu gwekusaidiyo ekibulamu okukola ki gwe kyolaba nti kino kikyaganye gyoli well nze njagala kati olwaleero kantwale omukisa guno okuyigiriza ekintu kino hit n'abayimbi balimu ebika waliwo kye bayita TikTok hit okitegeera eyo ogimanyi bulungi waliyo kye bayita viral hit nekyo okimanyi bulungi newabeerawo kye bayita timeless record oba hit record neyo ndala kakati ate ne wajja wabeerawo kye bayita classic kati nze nyimba classic zokka nti osobola okubeera eyo nga tompulirangako naye ate bwe ntandika oyimba byonna byennyimba oba obimanyi so nze ndi classic artist era buli mulundi gwenvaayo gwemanya kimu obeera ozze kuwuliriza classic music tulina abayimbi bameka abayimba classic music mu Uganda nze Silver Kyagulanyi abantu ng'abo abakola music nga tetukuwa kingi nnyo naye kyetukuwa tuba tukirowoozezzaako nnyo okitegeera yeah. Togamba gwe toyagala gendera ku trend ya TikTok saagala kubanga njagala ombuulire omuyimbi eyasooka okutrendinga ku TikTok mu Uganda omujjukira kyekyo okitegeera naye omuyimbi akuze organically oba osobola okuwulira ebintu byenti biri very profound okitegeera kwegamba nze ndowooza ku lyrics zange zenkuwa nange ebigambo ebisobola okukola hit mbimanyi sobola okujja n'enkuyimbako akabinako oba ekintu kyonna ekikuliko ekirungi and we make the music viral but at the end of the day nyina abaana kakati abaana bange we banaaba bakuze bagenda kunjigirako ki kubanga nze music simulimu kola sente kyokka nga bwe nkugambye nyina emirimu gyange emirala nze ndi wano kusavinga
nyina service gye nkola abantu eyo bw'otambula osobola owulira abafumba abagamba nti nze okujja okufumbira omusajja ono yanzanyira kayimba ka Samasoja. Osobola okutuuka ku mukazi n'agamba nze ono omwana gwe nnina namuzaalira kayimba ka Samasoja. Okitegeera? So music wange akola statement. My music is to make statements. I'm not doing music for only fun. Wadde nga mukolera nnyumirwa naye si kye kyokka. Nkola music kubeerawo bbanga lyonna. Yeah. Chala ali atabaye. Mulungi nnyo, ali bulungi waali yazze okundaba. Tatubuuzizaako leero. Tasobola. Ali shy. Ye munnaye si muyimbi nga nze. Ate nze siri musajja wafuga bbi. Siri musajja amanyi kugamba mukyala wange nkugambye yitawo wano. So namubuuziza baby onojja n'obabuuzaako. Nangamba no, I feel shy. Nemugamba it's okay, you can sit and enjoy the show. Yeah. Samasoja olina omukwano. Ate kati oyinza okufuluma mu kyotalina. Nyimba omukwano abantu ne bagwa mu mukwano nze nyinzo ntyo banga sigwesuulamu. Nogusuulamu abaninaanyi. Yeah. Tumaliriza sibula abawagizi bonna ki ky'oyinza obbagamba? Abawagizi bange mbagala nnyo mwekuumirawo wennyini we muli. Mulina empisa nnungi. Kitegeera. Mwekuumirawo wennyini we muli ate mweyongera okwagala music waffe n'okusupportinga Ugandan talent. Yeah. Thank you. You're welcome.